General Museveni alabika emyaka gimuwubidde akawero era newankubadde nga yeerabirira nnyo naye entambula ye muganda wange yalabiseeko ku mukutu ogwa X abantu yabeewuunyisizza. Yalabise nga munnange akooyedde ddala nga n'okwambala enkofiira si kyangu, atambula abebbeera bubebbezi, musajja wattu okutuuka ku mmotoka. Kakati munnange era mu ngeri y'emu waliwo profesa omu yatutegeezezza nti ne Muhoozi okusikira kitaawe mu kaseera kano kibi nnyo era kigenda kubasiiga enziro ennene ennyo. Sejjusa alina gw'ayagala atwalibwe mu kooti marshal, mu kooti y'amagye avunaanibwe. Agambye nti abantu ng'abo bwe balina okubeera nga batwalibwa mu kooti marshal. Ate munnange ne kooti wali endeeba, mujjukira bya chachi gye baamenya omukulu Dodoviiko ye yali mivuyo egyo. Kakati kooti bwetyo etegeezezza negamba nti chachi eyo yamenyebwa mu bumenyi bw'amateeka, yamenyebwa mu bukyamu. Kale munnange awo tugenda okubeera nga tutambulira essaawa eno yennyini era tukantwala omukisa guno munnange okubuulira aba Hillside View Apartments. Zino ziri wali ku Ntebe Road. Apartments omuli buli kimu, tolina kiweetaaga kwetikka ekiyungu kya mulembe, osobola okwefumbira. Olina famire yo wajagala kugireeta muwummulireko awo okusinziira maybe ku family problems, osobola okutwala n'opangisaawo ennaku ziizo oba weeks oba omwezi n'obeerako nabo, oba obeera weeru wa ggwanga n'oddayo nabo ne baddayo, kubanga mulimu buli kimu, eddiiro ly'omulembe, ekiyungu eky'omulembe, ate ebisenge ebisukka mu kimu. Kale Hillside View Apartments weziri wali ejjani, osobola okutuuka kasootuke kajjansi oba Namulanda Kitende, awo n'osobola okuyitawo n'ogenda ku chachi ejjani. Awo ennamba zaabwe weziri bakubireko, transport wabwereera, amasannyalaze tegavaako, wifi n'ebirala, security guluggulu. Timo Property Consultants Limited nabo gye bali nnyo ku nsonga z'ettaka. Oyagala okugula ettaka beekwate. Ate ne Maintenance Palace balina solar systems ez'omulembe, balina eby'amazzi, balina eby'amasannyalaze. Bakubireko nabo bw'oba oyagala munnange okugenda okulaba bye balina oba okukulagako ku examples zaabwe ne ku mikutu gyabwe, osobola okubeera nga ogendako, kubanga buli wamu weebali kumpi ku platform kwebali. Aba Maintenance Palace banoonyeeko ne Dr. Omukugu gyali nnyo. Ono awonyeza abantu bangi nnyo era nga bonna bayitira wano ku Uganda at large. Yensonga lwaki mbeera nkubuulira amazima ameereere, tofa na birwadde. Dr. waali ennamba nkubiraako oba mpeereza WhatsApp message ku namba zange ziri awo, emesembyayo 15 endala esembyayo 73. Okay, munnange tuli ku General Museveni. General Museveni mwateranga okumulaba nga atambula ayanguwa, era Prime Minister Nabbanja yawulirwako ng'agamba nti Museveni osobola gwe okumusooka gy'alaga. Museveni akuba pressure ups, sisuubira nti akyasobola okukubayo yadde n'ettaano, naye 5 ne 2. Sisuubira mpozi ng'agiraagira zino. Waliwo Hashimu wano z'atera okukuba pressure ups, anyenyako katono bw'ati, agirako katono bw'ati mbu 1 2 3. Kaakati mpozi ng'akubye ezo ate nazo ayinza obutaweza 7. Kakati munnange ng'era bwe kiri nti teri kitakoma. Ate Mukama Katonda yatutonda nti ogenda onafuwa mpola mpola. General Museveni yajja ano ng'ali mu myaka 40 awo, early 40s, okubeera nga alinnya ku ntebe nga tumaliriza olutalo lwa 1986, era nga mugumu nnyo wetwogerera munnange ku myaka 80 gy'alina n'omusobyo. Museveni munnange kirabika embeera eyebye, era kavidiyo akatambudde ku mutimbagano wonna nga Museveni bamulaba asitobolinga okuleera nga atambula okutuuka ku mmotoka ye, abantu boogedde byeboogedde. Kale munnange abantu batera okugamba
waliwo abantu abatugamba nga mumulekese oli mumuleka ajja kugenda ate ayinza okubeerawo ayinza okuwangaala ng'enkongolo ayagala myaka 10 kubanga yatugamba nti bawala be bamugamba nti alina okuweza emyaka 10 ayinza okugiweza kubanga ali eyo ku faamu yayo takasana bwe bityo nga takyasobola kugamba kubeera nti akola emirimu nti ekintu ekyamulimu kuba nti nno oba oli Uganda efuna kubanga gwe mukisa gw'erina nti Museveni yandibadde akyusa obuyinza mu mirembe n'abukwasa omuntu omulala ayagala bukwasa mutabani we era ekyo waliwo eyakyogeddeko nga bwe mputegeezezza waliwo eyakyogeddeko tugenda kuba tukiraba ye akiraba atya kakati munnange akatambi katambudde ku mutimbagano era nga Museveni alabika munafu nnyo n'okutambula atambula abebbera bubebbezi mpola bw'atyo alabako no ne ku minisita Kasaija nga naye muganda wange atambula bw'atyo eŋŋamba omusajja yatugamba nti ye mugumu nnyo kakati naye yeewaanako nga bwali omugumu kakati munnange bannayuganda ku social media nga bwe nkutegeeza bamaze okuba nga balaba akatambi kano munnange Jeno Museveni ng'atambula mpola bw'atyo agenda ku mmotoka ye n'atuuka siituuke akyagala mukwatako kakati era bajja mukwatako kiseera kajja tutuuka ng'agamba nkwataako munnange bannayuganda bwe batyo nga bamaze okubeera nga balaba ebyo ne bagamba nti bannange mu ngeri ez'enjawulo bannange eri positive ne bannange eri negative kakati bannayuganda bwe batyo nga bakitegedde nti Museveni kirako obulamu bwe tebukyali nga luli era bw'oba omulaba Museveni ng'atambula emikono gye naye gyagiteeka waggulu bw'ati ng'alinga kwegamba atidde oba nti agenda okubaka ekintu takyasobola kutambula ng'agiwuuba bw'ati takyasobola teera naye kutambula bw'ati atambula bw'atyo ate atambulira mu wheelchair kati bannayuganda abamu bwe batyo bagamba nedda Museveni weebale nnyo okubeerawo emyaka gyonna okuumya Uganda kubeera stable politically ne bagamba abalala nga bagamba nti munnange emyaka gyegyo gikubidde akawero nti naazina obulungi atyana nnyo kakale babeera bakuwaana nti okoze makula naye era olina okunyuka yagalagaana kubanga change is a fact of life teri atakoowa kubanga waliwo abantu bemmanyi nga babandaga ku bifaananyi byabwe nga baali batiini nnyo ate nga bafuga emmotoka za kabi mu biseera ebyo ezaaliwo naye kakati essaawa ya kakati n'emmotoka tayagalira ddala nakuvuga mmotoka yatuulaawo yabikoowa takyasobola yadde n'okutambula nti agendeko wali mu nnimiro akoolekaawo okuleka okuteekawo akatebe omusaana ne gumwakako bw'atyo n'asoma amawulire bw'aba alina gaalubindi n'ateekako bw'aba akyasobola okusoma kakati munnange eyo y'embeera eriwo era akatambi katambudde ku mutimbagano wonna ne ku okusingira ddala ku mukutu ogwa Twitter bw'oba oyagala okubiraba bannayuganda boogedde bye boogedde sigenda kubeera nga mboogerera osobola munnange naawe okugendayo n'obyerabirako kakati manyi bagamba nti bwe bagamba ekintu n'owakana osigadde kubeera ng'okyerabirako gwe wekka eno osiimuuka okola otya naye tugamba asigaza emyaka 20 bugyagenda okuwangala teri agaanyi kasita abeera nga baali ku faamu ye wali lwakitulo oba ekisozi teri agaanyi naye ate munnange profesa omu asomesa amateeka atukakasiza n'atugamba nti Muhoozi okusikira kitaawe oba ekirooto kye ekyokusikira kitaawe kino kigenda kubanga munnange amazima ekituufu tekigenda kuteekebwamu mateeka tekigenda kuteekebwamu kitiibwa tekigenda kubeera nga kiteekebwamu ekitiibwa bannayuganda kale bw'atyo nti nga bw'otegeddewo nti Jeno Museveni n'entambula etandise okubeera ng'ekyuka alagira ddala nti munnange ayebye akaddiye emyaka gyegyo emyaka 80 n'obusobyo kakati munnange Kayini Rugaba bwe batyo
bamuteekateeka okubeera ng'asikira kitaawe. Naye Profesa omu ayitibwa Frederick Sempeebwa, ono asomesa amateeka tukakasiza n'atugamba nti timing si ntuufu, era nga kino kigenda kuleetera First Family ebizibu. Timing si ntuufu. Profesa Sempeebwa agamba nti Muhoozi kale oba oli awo alina eddembe naye okwesimbawo nga Munnayuganda omulala yenna ku kifo kyonna teri agaanye, asobola okwesimbawo. Naye n'agamba nti engeri yokka ey'okubeera nti nno abantu tebakiraba bulala, Muhoozi tasaanye kujja nti asikire kitaawe, tasaanye kujja. Era n'alabulira ddala n'agamba nti Muhoozi bw'agezaako okubeera nga akola kino mu bwangu nti kitaawe avuddeko addeko, kitegeeza nti Bannayuganda bangi bagenda kukiwakanya, era kiyinza n'okuleetawo obuzibu obw'amaanyi ennyo naddala eri famire ya Museveni nga bagiraba nga ebeesibyeko, bagezaako kuzimba political dynasty, abantu kye batayinza kubeera nga bakkiriza. Abantu tebasobola kubeera nga bakikkiriza ekyo, era bannange bwe batyo balabudde nti bo bakisuubira okuba nti Uganda baagala gifuula Bwakabaka oba nti nno efugibwa famire emu nga bw'olaba Saudi Arabia, kuba tebyaliyo. Naye munnange bwe bajjawo waliwo eyajjawo n'abireetawo, erikukakana ne batambula bwe batyo. Kale munnange bwe ne boogezaako okubuzaabuza otya, kimanye nti ensi eri mikono gy'abantu, era kiyinza okuviirako obuzibu obw'amaanyi singa teweegendereza n'olako kubiisana n'ensi. Kakati Museveni ne mutabani we oba Muhoozi okusikira mutabani we babiisana na nsi, ate ensi nga yeetambulira ku mazima. Kale okulabula kuba kulabula, ate akubagulizaako bw'oba ng'oyagala wambazi muganda wange, kitegeeza nti oba osigadde okukunama egiwerera ddala. Kati Retired General Sejjusa ku sayidi endala awadde ensonga lwaki contractor omu yandibadde contractor ye muntu gwe bawadde omulimu era ne balagaana omulimu ddi lwaguggusa ssente mmeka n'ebirala. Naye kati Sejjusa nti waliwo omuntu omu alina okubeera nga oba kikika ky'abantu kirina okubeera nga kivunaanibwa mu court martial, era waliwo Omuchina omu contractor omu agambye okuba nti yazimba Isimba Dam. Bwe twogerera essaawa eno Isimba Dam eyinza okugwamu ne bukya enkya nti yaguddemu, naye ate ng'omusimbi muyitirivu. Naye kyemmanyiko ba contractors wano bafuna obuzibu nti abantu ababawazi contract ezo bamuwa nti twala oba gw'omanyi oba omulala atwale, oba okkiriza twala oba tutwala twala. Bwe batyo nti bajja ne babanga katugeze oluguudo olulina okukozesebwa katugeze obuwumbi 10, kati bo nga bagamba tufe tukuwa 5, naye ng'ate gwe naawe kennyini obawadde quotation ya obukadde 10 oba biliyoni 10, zonna zo bamutegeeraganyeeko. Kati olina okufiitinga mu ssente ezo, ate jjukira kati emirimu gya bbula, kati nabo nga bakkiriza bwe batyo nga bakubirira. Kakati munnange okusinziira ku nsonda Engineer Harrison Mutikanga ono nga CEO owa Uganda Electricity Generation Company Limited UEGCL yategeezezza IGG Betty Kamya nti Isimba Dam eri ku risk ey'okubeera nga munnange eyinza n'okugwamu kubanga poor quality repair work, okudaabiriza nti contractor mulabe edduka run for your life, kubanga ono mu China munnange owa China International Water and Electric Corporation ekintu kimulemye. Era Harrison Mukitanga yategeeza n'agamba nti newankubadde babadde nga bajja bongezaayo katugeze ebbanga lye bamuwa deadline lituuka nga tannamaliriza, kale tweyongereyo, kale katukongezeeyo ne extendinga okuviira ddala 2019 okuba nti nno bamaliriza oba yali completion date bagamba 2019, naye mune contractor alemereddwa okudelivaringa era tewali sayini yonna ya progress. Kyenkukakasa nti ssente yazirya ate nga naye teyafuna ziri awo, wabula waliwo ababeera awo olusegere ne bazirya. Kale munnange
bannayuganda bwe batyo nga bamaze okubeera nga bakiwulira ne babako bye boogera still naye eyo si ensonga. Ekikulu kya byonna nti ssente z'omuwi w'omusolo ziragawa kakati bannange nga tukyali mu biwoobe ebyo ojjukira nti tulina okusasula omusolo ne bagutukibijjika Uganda Revenue Authority naye tukakkanako bizinesi ze zikendedde. By the way, bw'otuuka mu kibuga Kampala osanga kyetaaga kukolako sitoola ennamba kubanga olunaku olwajjo twabadde lunaku lwakuna lwakutaano babadde lunaku lwakutaano ne ŋŋendako mu Kampala mbadde ndudde okuyitako mu Kampala naddala ku William Street awo nanzikirira ne ntuuka eno waggulu eno Kampala Road wali zi Forex Bureau awo ng'olinga oba ali mu tawuni y'Embaale oba nsuubira okuba nga n'embalala mu tawuni oba mukono wasinga Kampala okubeera omukyamufu kubanga zisaasanze mu bizinesi kubanga osobola otunuulira tawuni abantu be bakola bizinesi balina kuba abantu nga bangi mu kibuga okuba nti nno kikola ki kiraga nti kikola kati ekibuga nga Kampala nti kekakake tulinawo naye bwe kaba katulemye ka trading center ako okubeera nga abantu babeeramu nga bangi nga bwe baabeeranga kubanga abantu badduka bw'otuuka mu kikuubo amaduuka gorere baagawambadde era abagalimu babalaba ba Luganda. Bw'otuuka mu kikuubo abagalimu baki ba Luganda naye mujjukire mu COVID-19 abantu be baagana okujja emaali yaabwe mu kikuubo ne mbaga nti ekikuubo baagala kigoba mu bantu naye bw'otuuka e Kampala ekyewuunyisa nkugambye nti abantu abali embalala oba abali emukono abali embalala eno mwankole mu mbalala town basinga abali mu Kampala. Kati bano abantu abatunda ebintu mu Kampala amaduuka bakola batya? Bizinesi temuli njagala okubabulira mu Kampala ekyo ky'oba omanya kubanga nze nabaddeyo ne ntambula kwawo okuyira mu street ne ntambula n'ewalala basimbyesimbye obutiititi naye n'ongulo babufunziza obuguudo bwonna bwe buti kyokka ate n'omulimu tebagumaliriza nti bagumalirize. Kale nze munnange byannamye okutegeera sijja kubalimba gwe tubukayo mu Kampala olabe simanyi abakolera mu bali badde batubulira mukyali mu bizinesi mu Kampala. Okay, kakati munnange bwe tugendako wali endeeba kooti etutegeezezza nti kyaki y'omundeeba okugimenya kyakolebwa mu bukyamu era nti ne ssente ezaaweebwa ezirina okuweebwa Dodoviiko obuwumbi 3 n'obukadde 8 kooti n'egamba zigira zirindwako okubeera nga zimuweebwa. Kooti ejulirwamu bwetyo emaze okubeera nga egaana nti kyaki eno ya St. Peter's Church wali mu ndeeba okugimenya bakikola mu bukyamu era munnange byonna byali bisaliddwawo kooti n'ebiyimiriza. Kakati ne bano bakooti abamenyi bawannyondo aba Spearlink auctioneers and bailiffs bwe batyo nga be bapangisibwa okubeera nga bamenya bonna egamba ne bibeera nga amateeka beesanze nga gabakwatidde awo. Sigenda kubulira kawanvu nakaganyo ku kyaki eno kuba tugimanyi bulungi nnyo nti omugaga Dodoviiko bw'atyo ye yagimenya. Gavumenti n'esuubira okuba nti ginamuwaayo bilioni 3 n'obuwumbi 3 ne miliyoni 8 naye Paalamenti yazibuuzaako nti zi ssente ezo zaaki ne watabaawo kunyola kw'amaanyi kuli awo naye kati kooti bw'etyo esazeewo n'egamba kyakulwa mu bukyamu kubanga ettaka libadde n'enkaanambwe emyaka 40 egiyise emabega nga balikaayanira. Okay, sigenda kubeera nga nsukkawo nnyo wano kubanga oba oli awo sirina nnyo kinene kyenyinza kwongerako ate era still abantu babeera babimanyi tuba tujja kuttaanya buttaanya Mukama Katonda abakuume.